olowooza omuteesiteesi yenna oba omuko yandyetaaze teekateeka kinga mu bulabu bw'ababuuza nakiki kyalina okukola okuba making sure nti obulabu bw'ababuuza buno butambula bulungi nti ababuuza bali catered for. Bannange eyo ensonga emu ku nsonga ezisinga okuswaza kyokka ng'abantu gye basembayo okuwa amaaso ebiseera ebisinga bwe tuba tugula ebirabo ebyo tugenda ne tufuna obulabo obusembayo kuba obwa layisi. Layisi si mubi singa asigala nga kirabo dole nga omwana mugenda okumaliriza omukolo nga yagimenyemenye edda bwe kaba kapiira nga kalinga bwe kali kyova olaba tubagamba nti bwe tuba tugula ebirabo naddala bano abakulu nga basenga tubagula ebirabo bye basobola okukozesa okuva edda nedda abadde babawa umbrella which is okay, abamu babawa flaska nazo ziri fine, abalala babawa water bottles n'ebirala. Waliwo gye nali oli ye yabawa amasimu naye olwokuba nti ye bajeti ye yali ejaawo yali akola naye tulaba nti omukolo bwe guba guwedde ekirabo ekyo ky'oba wadde omuntu asigale ng'ajjukira nti twajja ne tubuuza ne batuwaayo ekirabo era nga bwe biri birabo katwogere ku birabo nga enkoko. Olaba enkoko ezo bagenda ne bagaa nti enkoko naguze enkoko 7 nogaa nti enkoko enkulu ey'omukolo ebeemu y'ey'omuko gye tuwaayo ne tukola ki kati abako ne bayika olufaya bali abako 12 mulimu enkoko 7 olw'okuba tewabirabye nosooka n'ogabako emu oba nga bakulemeddeko ne bagaba buli omu w'enkoko ye okulaba abalala bafikidde kati embeera nebeerawo nga yakwegumya bwegumya. So tugule ebirabo mikwano gyaffe nga tubala era ntera okubagamba mu abateekateeka nti bw'oba ogula obulabo obwo bw'oba olina abantu 9 gula dazini, bw'oba olina abantu 5 gula wakiri haafu kubanga mulimu aboogezi nammwe abatali bangu. Aboogezi abo babba ebirabo ebyo ne bagenda nabyo kituufu ye bwakeberamu ebirabo bya banne bya bbeeyi mwabiguze nga biri customized oluusi kati ng'amasimu kati ngaga amasimu ge twogeddeko oli bwe yeekebera bw'ati n'agamba nti ŋŋenda nabyo. So ku sayidi zonna omwogezi nga temunyigiriza tugule ebirabo ebimala tugule ebirabo nga bisaana ddala okuyitibwa ebirabo yabaffe. Lwaki ebirabo bino omwana ow'obuwala tateekateeka bulabo buno kuba yaba amanyi abagenda okujja okubuuza bisi ebirabo ebyo n'agikola n'agiwa omuko. Ennaku zino bwe kitera okutambula naye era nga bw'ogambe kisigale nga lisiti kubanga twagala ebirabo bwe tubibawe ng'era biraga obukulu bwabyo ng'oli bwabitunuulira alaba nti se surprise togenda kujja obitegeke wadde abamu babikola. Juzi waliwo ebbaasa gize nasanga bazimpadde ku mukolo n'ozikuba nga nkalu nga omutegesi oba omuteesiteesi nze yampadde bwintirizi n'ebbaasa. Kati nno ogwo gujja kuba ndowooza sande ejja twogera ate ku mabaasa